Amina omulungi ali ku fake media kugamba otewe Oulanya Jacob kasete mukimu kitambula bulungi kuzikola akabinomya mushafi kwanga anze akubuzaako parliament kyaddaaki yasobola okubanga ate efuna speaker oluvannyuma lw'ebbanga lya nnaku andoza zibadde nga ttaano ku mukaaga nnaku nga ttaano oluvannyuma lwa right honorable Jacob Oulanya okuva mu bulamu bw'ensi eno kyaddaaki right honorable Anita Amongi eyabadde deputy era NRM yakoze ekyayo kyabeera deputy yadda ate mu kifo ky'obwa sipiika kiba kikoze okumala ebbanga aba NUP babalabye nga bagwa ne sipiika mu kifuba abamu bagamba nti mature politics newadde bulijjo bakikuba kibanja ate si kirungi kubeefuula mikwano gyabwe n'ebirala ebibadde mu wiiki eno ba RCCs ab'ebibuga basobola okubeera nga ate bakyusibwa we batonde obuntu basobola okuba nga tebamukyusa okuva e Kampala paka Yumbe abantu ne bagamba onalikukuzeya n'agamba nti ssaawa 8 zijja mumala okuba nga atuuse okudda zino ssaawa 26 mwagalize olugendo olulungi n'ebirala bingi ebadde mu wiiki ngamba nga aba NUP okuweebwa ebifo bya RCC aba FDC nabo baweereddwa wadde President Museveni yagamba nti yayingira nnyo BPM naye alabika ate ne FDC ne NUP ate tusuzirabamu omulamu kansala kuzera mutandise naawe kitalo nnyo ekyajja ku Oulanya eggwanga liri mu kunyolwa nsaba obuulize bwakulaba olw'obufunda bw'obudde olwawo amangu neyaziza ate era ndala okwebazaalayo bakola kyatulaba mu fikumbya kubanga bakyali n'okwebaza Mukama Katonda okukwata kikumi oli awabikirirwako nga tukyali balamu omwami sipiika Oulanya okufa kwe kwekuzenya amawulire naddala mu ggwanga lyaffe lino era nga ffe tujja kusaba busabi Mukama Katonda amwanirize ayanize omwoyo gwe obulungi kiki omujjukirako tewali sirina kyenyinza kujjukira ku Oulanya pasonali wadde mu mbeera ze za bulijjo omusajja adde akuuna ku dansi Oulanya Bogwere yali ayimba kyalinga yasooka yita kakanali Oulanya ebyo byonna munange ffe abantu oyo bannabyabufuzi babikola tusobole okutujja ku mulamwa nebirabira n'ebibi byabadde nga nkola naye twagala nnyo okufumbira omwami Oulanya kikyakoze naddala mu kutumbula embeera y'abantu Mulisima yazidi kansala kwizera Ronald Zomesi Jacob Oulanya yeah so mawulire gannako nnyo okubeera nti sipiika waffe gwe tukiririzaamu era omulungi ennyo gwe ngenda artist nja kwogera ku kisitasobola kumwerabirako ekintu nga kimu oba bibiri ebyo njabyogera naye nga sinatuuka ku ekyo pozi bane bannaffiiki media balungi baffe era betusigala nga tubasaamu n'ekitiibwa naye nga lino twagala mwebale kwagala fake media si ffe tusinga naye mwasalawo tutambulire wamu tulabe nga tukusa ensonga naddala omuntu owa wansi oyo data oyo gwogula akasente kooteekamu oli wa kitiibwa nyera tukusaamu n'ekitiibwa mwebale nnyo mwebalire ddala tujja sigala nga ensonga tuzigusa kubanga ate ekyomuwendo kiri nti tuli ruling party ate tukwata kakati posi katono nnyo waliwo ayinza okuba atwegaseeko kati saawa eno tumwebaze Richard lyerinnya lyange ndi musajja wonna byanjigiriza director mulamba wa creative junior school ate era director wa tumwebaze foundation kirungi nnyo nti yatandise era tujja kusigala nga tubawulira byegenda okukola ate ejja kubeera nga ya mugaso nnyo naddala ku bantu baffe bannayuganda nga tuzze ku kyamawulire amabi ennyo agatutuuseeko nga bannayuganda twafiiriddwa omulwanyi Namige sipiika waffe Oulanya amazima gali nti abadde mwami mulungi nnyo kyenyinza okumujjukirako yateekangawo embeera nga yeetayita ababaka banne mu paliamenti nti kibiina nti oba wanuupa oba wa NRM oba waki yabayitanga bitundu bye bakiikirira oba n'amannya gaabwe yateekangawo embeera ng'ateekawo embeera y'okugatta newankubadde ebibiina biba byanjawulo naye ate paliamenti yeteesezo
eriyamba omuntu wa bulijjo. Seetu yakigusanga n'agamba nedda nze sijja kusosola kulaga nti ate kibiina na kino. Bingi nnyo byakoze, abadde enjogera ye ebadde eraga nnyo ogenda mu maaso. Kyannaku nnyo nti emyezi egyo emitono nnyo 9 kibadde mitono nnyo. Mu Luzungu tugamba we have not had more of him. Naye tusaba Mukama awummuze mirembe ne gyasibuka abooluganda bonna bonna ne bannayuganda okutwaliza awamu banitugume. Weewaawo ne Mukama yatusinga okumanya ensonga zino. Tumusigale nga mutuwuliriza. Tweyanzege katugende wa kansala. Njagala nnyo tujjukire Right Honorable Speaker Jacob Oulanya. Neyanzege. Yavaayo n'abeera ng'ate agamba nti mu Parliament eno empya agenda kubanga agikyusa eve mu bikadde byebaddemu etandike kuteeseza muntu wa bulijjo. Nsaba otandikira. Neyanzege. Abalabi baffe n'abatuuliriza nga bulijjo twaha nebaza moderator waffe okubba omukisa guno. Okusookera ddala wano mu Buganda omuntu baafa ayogerwako birungi byereere. Ekyokubiri omuntu baafa tayogerwako kibi. Okwewala okwawulayawula mu bantu n'okuteebereza okukolebwa abantu nti gundi yeyavuddeko okufa kwabo. Kale no nze ng'omusajja Omuganda nsaasira famire eya Jacob Oulanya oba Oweekitiibwa Speaker n'ab'eŋŋanda ze bonna ne bannayuganda okutwaliza awamu. Wabula kisobola kwerabira bye bibaddewo oluvannyuma lw'okufa kwe. Twalabye Oweekitiibwa Ssaabalamuzi wa Uganda ng'atyoboola Obwakabaka bwaffe obwa Buganda olw'obutamanya. Ensobi tuzikola lwa bintu bibiri, olw'okumanya oba olw'obutamanya. Naye Oweekitiibwa ali ku mutendera ogwo ogw'okubeera Ssaabalamuzi nsuubira nti musajja muyivu, ebyafaayo abimanyi n'amateeka agamanyi kuba byakugukamu. Yazze ku Bwakabaka bwa Buganda ne Kabaka waffe n'amutyoboola, era senga tubali tukyali mu mulembe ogw'edda, senga kati oyo mujulizi. Naye ntuuse okulabula kwange eri Oweekitiibwa Ssaabalamuzi w'eggwanga lino. Bangi bakozesebwa ba president ababadde mu ggwanga lino, naye enfundikira yaabwe mbi nnyo kubanga Buganda lwazi omusana gwaka olwazi ne lusigalawo, enkuba neetonnya olwazi ne lusigalawo. Fe okubeera Abaganda tetwagula kigule, kirabo kyaffe okuva eri Mukama Katonda. Ssaabalamuzi gy'oli yonna nkusaba kola ekintu kimu, weetondere Obwakabaka bwa Buganda n'Abaganda bonna, kubanga ku ttaka lya Buganda kw'ofuukidde Ssaabalamuzi, ku ttaka lya Buganda kw'olina ofiisi, ku ttaka lya Buganda kwe mulina buli ministry. Buganda ebabanja oluwana bwa ssente, abajonyesebwa baana Baganda, oli mu kutyoboola ggwanga lyaffe. Naye obwo teyatyoboola Obwakabaka ebyafundikira mumanyeyo bannayuganda. Amini n'akola kyekimu ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yagezaako okutyoboola Obwakabaka bwa Buganda. Ekyavaamu ne wajjawo n'enjogera nti natabyepimbwa. Bukedde n'ekyoboola Obwakabaka ne tuzira bukedde okutuusa nga yeetonze. Mpunzika nga nteesaba enti Ssaabalamuzi nga bw'oli muntu wawe buvunaanyizibwa mu ggwanga lino, nkusaba oveeyo weetonde ng'Abaganda tetunnabaako kitukola kya busungu. Amina, tweyanzege kansala Twaha. Ndowooza fayini yayogera naye tekiyinza kutuuka awo ate kiyinza n'okuyitirirawo. Nkyogera ku muntu amanyi amateeka, nkyogera ku muntu amanyi eggwanga lino kugye livudde. Kiyinza n'okuyitirirawo bw'otavaayo kwetondera abantu banyiivu nokatimawo yagamba nti bafulumya abananagira ebaleeta bakasiru ddala. Nsaba omuwulize kwakulaba.
program eno abatulabira abatuuliza kufikiria amanya endoboozi kibiri Musa kansala wa Democratic Party eyagwa era meya yaddako mbebaza leero olunaku lwa mukaaga nakuziwoza buli mukaaga nga kulweguluzwali lwangu n'akamoti babaddemu k'etalo nga abatali bamemba ba palamenti nga tuli ku TV zonna kuliza ekifa mu palamenti naye era basinga alizaati tetwafunye mpalesuuku bingi obadde obuzanange kiki bajjukira ku Oulanya omusajja badde teeri atama era ku palamenti ewedde obadde yakulu yekandabira n'ava mu palamenti olwamukwanibwa omukono nebagana omukono kuluna badde yakayimbira awabudde ebibiina ebivuganya owebiwabula gavumenti n'abagavula mwagala okuwangula mwongeze ku numbers era ndowooza statement yakomako era ndowooza yali agenze bali balonda tufiiriddwa ng'eggwamu omanyi omusajja kimumanyi okubeera nga emutwe weewaawo omumyuka we yafuze sipiika naye era ddimu eriri etagenda bisondolanga liri kuba tetusuubira Oulanya okubeera independent okusinga ku mukyalo naye byonna enteekateeka yamoyo era tutwala akaseera kano okwebuuzibwa ddala Uganda tulina opposition NRM ebeerina ababaka 338 naye okubanga inamu Anita yafunye obululu inamu nga mulimu n'omu abannaffe abayogeddeko ba NUT bwe mbogerako abagamba teri wa NRM era oluvannyuma lw'okumuwa obululu ne bamuyusayusa nabuga mu kifuba nasaba atwala kazosa entuntu kansala wa division kazowa kazosa entuntu nalukagenda ku mutimbagano natugamba emakiwa politics ebeerawo besikale olw'enneeyisa yaabo yabadde bangabadde bakola okibagira kigende maaso kino ye omuntu yena yenna asalidde ennyingana kyemalira alina kuboolebwa naddala ng'atobuula nabenaremu wemugendayo okuziga waliwo abenaremu goyinza okugenda okuziigirawo naye nze litwala esiza nakuzigirawo omuntu wenawe naddala ngaokubuula natoli munatuwako mature politics bwati oba okkiriza nti olina eddembere okuwagira enaawe okkiriza nti nange nina eddembe okuwagira NUP lwaki bwe mpagira NUP nenjolesa n'obuwagizi bwange nsibibwa n'embeera n'ekitali mwaka Museveni kati nze engeri gyensina busobozi butuka ku Museveni my wrath has to go to these people kati nebano nabo bakozesa kyekimu olwedde bakikola dda kubanga twagala big eye ate olunaku lumu atulageko lwe yavumirirako ekisiba abawagizi banno ojjukira nti big eye y'omu ku bayimbi abasooka okuyimba ekya Ddondo nga basabira Bobi Wine akalulu ku MP Bobi Wine ebiseera yaliwo NRM yali tereeseewo kyebuza kiri NRM yali tereeseewo candidate yali yereseewo sitenda yayimbira sitenda anti sitenda temwendera kwakolonoza teyafuna sente gundi yamuwa sente Bobi Wine yali amwagala biseera ebyo ndowooza bamala omuliisa n'avaayo ofusire kuva dda yali wa NRM Bobi Wine yawa omulenzi eyayimuyimbira sente oba teyamuwa kyangu nnyo ebiseera ebyo buli muntu yenna tewali Bobi Wine gwe yawa sente kumuyimbira period kubanga ebiseera ebyo balindoza bamwagala ng'omuntu oba si ekyo nga balina bye bamubalako
kubanga ne mayinja yaliko wenyubi era ng'ayimbira nnyo Bobi Wine eri abalambuza ssente oba olusigana ne gyayagala okwesimba nga era gyayagala okwesimba naye bamala omuwa ssente omuyimirize gwemanyi eve yali abateeko NRM nga takyukangako ye Moses Sani kubanga yasobola n'okuwaayo kitaawe n'awagira Museveni oyo gwemanyi yaliwo NRM abasigadde bagezemu NRM ku nsonga ezi esooka fitina Bobi Wine atuyitako ati ekyokubiri ssente mwa Museveni zabaguliri kusasira yali mu NRM ne mu kisanja kya Dr. Besigye muganda yawula programu eyatubunga naawe y'okuyimba obuyimbi nti abayimbi tubalese muyimbire Museveni eyo wali n'omuwagizi we NRM eyo yanjawulo buligulwa mulimalirize buti ekikola ekyakoleddwa tewali engeri gye musobola kukikolamu abantu abo ne mubasika omanyawo nti omuntu avuganye bwajja kati nga bwe bazzaawo okuziika mubatuuze ne principle nga kati munange ensonga eyo ate nayo ekwatiddwawo lwaki ekwatiddwawo abantu abo bebazize okuziika tewali mukungu wadde benyuti yaganye bantu abo wabula abantu ba wansi bonga bo mutegere yaabo balabe nga abantu abo tebabona kubeera waabwe mwabaddemu omu ku bakungu yabadde omu erinnya ndeera abeera nnyo ku programu z'ebyobufuzi erinnya livudde mu mutwe ne of course yabadde yabadde mu bantu abantu bebasuse ne bagenda ne bagamba gundi vaawo genda tiwali kubanga era wawulidde ne principle enyini ng'ayogera abantu abo temubagoba buno obubaka bwe twagaba okujje batwalire mwa Museveni lwaki wirako towetegereza kati onetegereza oti ebyeyupi ng'oliwo NRM tosobola oyagala mu speech yabuuza kiki ekiri eyo kiki ekiri eyo nti gundi ne gundi bebaze abantu abo mubaleke kubanga beetaaga okuwulira obubaka obwo njaga kuweereza ndoza gwo okuwuliriza siriwo naye amazima gabere mazima era nze kyenjagala kiri kino nti NUP webanga ekoze ensobi eyo yemu ne NRM bwegikola ebera ensobi wabula sitwagala NUP bwekola ensobi ebera ensobi NRM bwegikola teba nsobi njagala obunzikameka nakulabye otuti owandiika ku kya Alfonso Lunyidolo kyeyakoze muli lwaki gwe muli tofumitiza mugamba nti ennaku gy'alina n'ennyiike eyinza okumuviirako okwogera bwati gwe mulinoza ogwasoose okukyogera kakati obulamu ekintu Olunyidolo saabalamuzi njagala kyogera mu seconds 10 kikuwa ebintu nga bisatu saagala bisatu njagala kimu anti kati ngenda kizingira omu kimu kale kimu mu bisatu ekisookera ddala kikulaga obunyiivu bannayuganda bwe balina mitima gyabwe kuki ku mbeera yonna eri mu ggwanga ekyokubiri ekikulaga obutamanya njagala kimu onemeseza okwogera kubanga nkugamba nti ekintu ow'ekitiibwa Olunyidolo kyeyakozesezza mu kusookera ddala kya butamanya kya bwebussa kubanga ebintu byayogedde tebiri mu nsa ekyokusatu ekisemberawo ddala kikulaga nti mwami Museveni ayongedde okulaga nti eggwanga lyaffe lino lyonna service delivery yafa n'ekyokulaba ayawudde eggwanga lyaffe lino okuba nti buli muntu atandise okwerabanga akapundi nzize gyoli ebyabaddewo mu kulonda akalulu ababaka ba NRM bavuddeyo bwolooza bonna ne balonda okufuna ku babaka bano abalala mukozesa bukodyo ki no mbadde nga kino nkyogera enfunda eziwera newankubadde waliwo abataagala biwulira bannaffe ne ndowooza mpola mpola bajja kuyingira mu baasi tujja kutambula so NRM obutafaananako na political parties endala tugitambula ambuleera eno ekuyamba nti weggama ate ffe yeggama tumukkiriza yajja neyeggama no tusoogedde ku gundi yayoba NUP erinaki neyo ambuleera rather NRM yo accommodatinga buli muntu yenna yina engeri gyazzeemu ate nemuprotectinga nekakasa nti omuntu oyo waali nekola nnyo okulaba ngaembeera eterera mu ngeri emu oba endala so kati bwe kibeera nti twatuuse mu mbeera ey'okulonda
n'owandi era ffe twakakasiza era twali tukimanyi bulungi nnyo nti abadde deputy speaker Anita agenda kuyitamu abeere speaker then no ffe kyadde kyeyoleka bweyolesi nti olwokuba nti babadde mu system oli abadde nampala wa parliament ate ono abadde deputy speaker ate era nga n'abantu oli abadde balozezzaako bulungi byonna bye babadde bakola kubanga okuregulatinga byonna byonna bitambula mu parliament nsuubira honorable tali wabadde then nampala wa government yes we bali moderate ekyo then ne deputy speaker naye ensonga abadde azikwasaganya ng'ensonga ey'okuleeta empisa mu parliament ekyo kyo yakikola bulungi empisa omu honorable waffe wano kyeyalisa n'atyoboola ekyo yakyandolinga bulungi okyandolinga okubeera nti omuntu eyalemererwa okuteekawo empisa mu tteesezo ly'eggwanga lyonna n'agamba no yamusirika mu kakiiko bwe yamala nekisalibwa newakubadde nti honorable yagenda mu kooti naye era ekyo kyamuwa credit kyali kyabwewusa okulonda okuba akalulu nga kokasi tewera mu ekyako kasi tuyinza obutakitunuulira nnyo saawa olw'ensonga nti ffe twateeka focus ku kya busiiwufu bwa mpisa njagala nnyo tugganye kokasi erina okuwera oba terina kuwera kokasi erina okuwera naye lwaki kulo teyawera under some circumstances zibeera nnyingi zibeera nnyingi okulonda mu parliament ekintu kyonna kiyite naye era tetubanenya tetubanenya abannungu bannaffe naye nga mu mbeera yonna ekyakokasi kyebeera erina okuwera naye nga tekijjaawo kubeera nti honorable abantu bwe balonda yasiiwuka empisa njagala osobola kati ononyawo ne right honorable Anita okutuuza kokasi nga tewera ne balonda simunenya kyeyakola kituufu kyeyakola si kituufu naye simunenya nsigalira simunenya lwaki tomunenya simunenya olw'ensonga nti tuteekawo mbeera ya busiiwufu bwa mpisa singa bakujjamu obwesiganga kokasi teweze okkiriza no bwe kiba kindya nga honorable waffe kyali kimulya nyenda nembeera contented nti ekyobusiiwufu bw'empisa kyekinnemesezza situnuulira kya focus kya busiiwufu bw'empisa kyoteekako nnyo focus naddala ku tteesezo lya Uganda omusiiwufu bw'empisa asobola okujja n'abuyozaayoza no ekyo kiri personal ku babiri ekyo kiri personal kyabwe no yamukubyeko amasasi akyogedde ndowooza lweta kyobadde oyagala so kakati bannayuganda tuleme kuva mu mulamwa tusigale nga tutunuulira nti this time round nga bwe tutera okwogera oba muneyagamba round nekiri round mu mbeera yonna yonna kyo kyeyolese bweyolese nti bano bonna ababadde bagezaako okuvuganya babadde bagoberera bugoberezi kiri so kiriya parliament kisigale ngeri focused eteeseza abantu ate ebeere nga eggusa ensonga eziri national issues munnayuganda asigale nga alina essuubi mu parliament ya Uganda nga mpunzika nja kusigalira njozaayoza bonna abatuwadde obululu netubeera nti ekyowa speaker ekyo kyo kiri mu ruling party ate nekya deputy speaker era bulwa NRM tusuubira nti tugenda kitambuza bulungi era 11th parliament mu mbeera nti honorable waffe the late Jacob Oulanya nti tetwasobola kutambula tusobodde kutambula olw'ebyabaddewo naye tugenda sigala nga tulina essuubi era tujja kutambula tuyanzege agenda kubanga nzirawo kansala twaha naye kasikeku mulimu katono miringa ate kunyerewo kansala twaha mulimu The swoop program, The Earthquake, Obunkenke, Wanoko Fit Media. Bateke katolu bwama mbu asesa abantu aberi ni baronda Bobby Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino sibya kuyimba musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye
tetwamukyawa president tulina buzibu naye okay twagala entebe gyatuddemu naye si mu bubi bino si bya kuyimba munnange. Buli lw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa. Abakulisayo mwenna amwe bali kubeera nga ate mukyali ku Fig Media eno ye programu yaffe Nganzi the Earthquake obunkenke. Nalabeko mu comment nga babuuza nti earthquake n'obugagga ekikwataganirawo tujja kubuuza asani ng'ekyo kikwataganamu naye nga kyekyo nze ndoza nabaseemu nti ge mawulire kasadwa wanditata ebigenda mu maaso mu ggwanga obiwulira n'okubiraba mbiraba parliament FDC kino kyalaze nti mukyali banafu nnyo kuki mwafunye obululu 15 bafunye obululu ate wetulaba wajjemaze afunye 69 mwaba abaloze mbademu aba FDC oba tebabadde of course babaddemu kubanga nze ekiteeso kyaleetebwa olwaluse mu gyunganda wa FDC batuule basalewomu banyabo ne basebo nyongera okubaaniriza abatulaba n'abatuuliriza nga bulijjo twaha leero nno munansonyiwa abatulaba n'abatuuliriza nyinza okukozesaamu olulimi olutali lwa lulungi naye ng'era muntu eyakuzibwa ng'omuntu eyakuzibwa ngenda kwewala nnyo ebigambo ebifumita oba amafumu si mabi naye ebigambo ebyesittaza moderator alina ekigambo kyakozesezza nti kiraga bunafu eri FDC kiraga maanyi mwana wattu kiraga maanyi mu ngeri zonna. Anita Amongi speaker leero yategekebwa FDC. Deputy speaker leero Taibwa yatendekebwa FDC. Kitegeeza nti amaka mwe baayita oba effumbiro lyali ddungi sigwe moderator wakati mu kubeera nga embeera eri beetyo ng'abaana abalungi abayise mu ffumbiro ly'obukulembeze bafuuse abantu ab'ebitiibwa baba obuvunaanyizibwa mu ggwanga lyaffe Uganda. Ekyo nno kiraga amaanyi n'enjawulo eri mu FDC. Betudda ku kya deputy speaker ne speaker bavuganyiza ku ludda oluvuganya gavumenti. Ebirowoozo n'abavuganyiza baana opposition. Omwogezi wa FDC Ibrahim Ssemujunganda ye yaleeta ekiteeso ekyokuleeta omuntu opposition omu era ne baleeta muganda waffe Basaalira Wajeba omumyuka ne baleeta wa FDC. Kitegeeza abalonze babadde ba FDC, NUP n'abali independent oba n'ebibiina ebirala. Wabula kyamazima bakoze bulungi naye okusinziira ku nnonda ya paramenti ye Uganda kwezeeronda balondera ku biragiro. Ebiragiro byatuukiriza ekyo yadde nga ye muntu balondera ku biragiro bitya okuva eri mukulu Tihabulwa nti nnoki basonga kiba kiwedde kubanga ekitono nnyo alina ababaka oba baminisita bonna ng'obagase abasukka mu 3. opposition we yasonze siwe balonze opposition ki erina ababaka bameka mu palamenti oyogedde bwoti nti okuddamu nga tukeresezza budde opposition we yasonze siwe basonze. Opposition erina ababaka basukka mu 10 mu palamenti. Abo opposition bafunye muganda waffe Basaalira yafunye obululu 6 mu tebuwera 6 kale 6 abo opposition bonna bali 6 naye ekyomukisa omulungi nti n'abalondeddwa akalulu kaba katambula kabaamu okuwangula n'okuwangulwa katambudde be katyo era nebaza ababaka ba palamenti abasobodde okulonda. Information yene yatere bena kuyambanya abawuliriza n'abaffe n'abantu. Si buli kibiina ky'opposition ekiri mu Uganda
nti ky'opposition nakyo says katono nnyo kati oyagala kuŋŋamba nti naake n'owa UPC ajja kulonda basaalirwa oyo olwedde yagenda ddamu NRM oyagala kuŋŋamba nti DP n'abatuuliza bagifunye so kitegeeza twogeraku opposition erimu ekibiina kimu bibiri NUP na FDC they are two opposition parties kati kitegeeza mwasibyewo NRM wajjeema olagire abatuuliza n'abatulaba bino nabagamba abantu abagwana okukulembera be bakulemberwa abantu abagwana okulemberwa be bakulemberwa kakati ng'ono kansala bo bennyini bagambye baleese opposition bano bagwana kukulemberwa naawe omuntu atalina byasobola gamba bannayuganda bo bennyini bagambye tuleese opposition nga bakulembeddwa mu lead of opposition owano kati aliwa n'atugamba nti FDC ne NUP be opposition bokka kitegeeza mwaleese wa NRM muganda waffe gwe baleese nga speaker aba opposition bagutwaleese wajjeema eyo opposition abantu tetulina bageregeranya beetutyo bannange tukkirize tugambe ebibiina by'obufuzi nze siineyo saabaddeyo mu palamenti saabaddeyo wabula tulina akena yasaladde eddiiro nantiisatiisa namuwadde obudde bwe n'ateesa buli mu budde nsaba onzikirize nteesa edda bwe yateesezza ebituufu nakuwadde obudde ku lw'abatuwuliriza nze ndowooza be nti ebibiina by'obufuzi liringa kkubo tugeze ogenda Masaka waliwo obuguudo obuvaako oli baakavaako tekitegeeza nti talinnye ku luguudo lwe bayita Masaka loodi baavaako betubanga tukkiriza nti ebibiina by'obufuzi byakkirizibwa mu Uganda omuntu babeera wa FDC aba opposition okutuusa ng'alangiridde nti ndi wa NRM modoleta kitegeeza twetaaga okufuna asikaali abantu abalinga nga bano sagala kukozesa lulimi lugamba nti bajega betuba tuteesa tulina okuwa ekitiibwa aba ku muzindaalo bewateeseza byonna tebyabadde bituufu bannayuganda nze ndowooza nti betuba tumubiina ebyobufuzi ebingi omuntu waddenga okukkiriza mu kibiina ky'ebyobufuzi kyonna kyawuliriramu emirembe owa NRM waddembe kubanga kibiina ky'ebyobufuzi owa NUP waddembe owa FDC waddembe owa Jema waddembe wabula mwe bannayuganda mwe mulina okusalawo ani gwe mulabyemu ensa kubanga abantu balonda lwa nsonga bbiri olw'okumanya olw'obutamanya omuntu asobola olonda omuntu lwakukyamukirira nga naye tamanyi nti oba ye mutuufu n'amulabira eyo nga maze mulonala nafa n'omukubi wa zaala gwe twalonda bannange twafa omusajja akwane ku kiraalo ye memba wa palamenti agwa ku kkubo nga atamidde oluvannyuma lw'okulonda ne yeezuula naye nga yalonda olw'okutamanya oba olw'okumanya waliwo omubaka alondebwa oyo twalonda mata ng'owe n'alemu akkiriza owa FDC akkiriza owa NUP akkiriza n'atalina kibiina nga sijja kubega ba NRM mumwebali onalembo muyingo yali mubaka wansa owekitiibwa muyingo asijja kugamba nti ono wabula nze nkuwadde owange owensa owange n'oli ali eri atuuliza n'atulaba alina obubwe nze nkuwadde owange owensa nga sinaba kutuuka kuwunzika abantu abana batuwuliriza wano mu Buganda omuntu baafa fe abakulira mu kyalo tukimanyi bulungi nga tewaba kulima kubanga ebizinesi enkulu mu kyalo era singa tuba tukyalina ensa za wano mu Buganda omuntu bwe yalifudde abalina bizinesi z'amaduuka mwenna mwaligaddewo naye envumirira bakireerezi abaagala okuttattana ensi yaffe abefuula abaagala ennyo NUP n'abaagala ennyo opposition abamu bakuba kitammwe ba NRM ngambye abeefuula sigabe nti baagala teweefudisa kuba bantu obubugu bwa ddalo nakusibuka mpisa wano omuntu baafa oba abadde mubi oba abadde mulungi tusooka netusoka obusongo ebbali
ne tuwa ekitiibwa omufu n'abakungubazi n'abaviiriddwako omuntu si kyampisa owekitiibwa mpa kyansi nambika abatulaba n'abatuuliriza kubanga be basinga okufuna mu kino oba oli awo nebetudde nabo omuntu baafa nga tonnaba kwolesa busungu osooka kwolesa mpisa nabutula naye munnazze okuzika lwaki be mumamulanga ebirango temugamba nti aba NUP mujje muziike guli si mukolo gwa mbaga si mukolo gwa byabufuzi omuntu bajja okuziika tukungubagira wamu oba wa NRM oba wa FDC oba wa NUP oba talina kibiina betumala okuva mu kuziika nitutambula netugenda byonna mu kibiina kye kubanga bagenza okuziika taata wa chairman w'ensangi wa LCF muganda waffe tebabadde ba NUP babadde bakungubazi era bayise mu kkubo limu owa NRM n'owa NUP babadde bagenda kusoomuka ogutasasuddwa sente katonda gwatuwadde lwaki mulowooza nti abatali ba NUP tebalina kuziika senga yensigo gye musiga senga tugeze omuntu gwenjagala ennyo leader of opposition senga nakeera enkya n'agenda okuziika omuntu yenna nga wa NRM ne bamukuba emigo munasanuka eyo ensigo gye musiga mu ggwanga lyaffe okulitatana si nnungi nze ndowooza be nti owekitiibwa Kyagulanyi nga pulezidenti wa NUP owekitiibwa meya w'ensangi mbasaba okuvaayo n'eddoboozi ery'omwanguka nkusaba mpe endowooza yange seeyiyo nkusaba mpe endowooza yange seeyiyo bono oba oyagala kuteesa kusaba jangu otuule wano fune moderator sibompa benjogera wano bw'olina kumbuuza bibuuzo nze nzitemu nsaba muganda wange meya w'ensangi eyabadde afiiriddwa taata nsaba principal honorable Kyagulanyi ku lw'ekitiibwa lw'ekibiina ng'omukulembeze okulembera abakulonda n'abatakulonda abakuwagira n'abatakuwagira taata ewaka aba taata w'omwana alina empisa natalina mpisa ffenna abakulira mu kyalo tukimanyi nti taata bye yasalanga ku poloti n'abaako muganda w'omu be yalaba nanga ogwositudde eddoboozi nga kuyita muti twajangu kiganda kyo kiri okimanyi kibbi besaale kiwadde kyali gye guli mwana wange mulungi nkwagala nyo obutakuwa bino byonna bibyo Kyagulanyi bwe yagwanize entebe y'obukulembeze bw'eggwanga togenda fuga ba NUP bokka togenda kulembera NUP bokka ku lw'okugatta eggwanga lyaffe eryawamu nkusaba okole statement etwaliyise y'okwetonda ng'osika emitima gy'abaganda baffe bannyinaffe abanyiize era abakyoboddwa n'akalala kenjagala ngatteko nvumirira abakoze okutyoboola muganda waffe munnayuganda munnaffe eyaweereddwa ORDC e Masaka mu kufa ne mutuuka n'omukuba ekigolo okumuggyako akatebe teeberezaamu omuntu atuuse ku ddaala erya RDC yagenda okuya security guli mu kutyoboola banaamala okulayira oba okukwasibwa obuvunaanyizibwa n'obuyinza agenda bakola nze ndowooza betuba mu bibiina by'obufuzi omuntu waddembe okubeera mu kibiina ky'ebyobufuzi byonna nti kibujjaako okuba munnayuganda omusomesa ndiwo bingi byogeddwa ndoza kakati omanyi waliwo omwogezi omu yagamba nti nze nninda bonna ne boogera nembalagako ebigenda maaso mu paliamenti okufa kwajja kujibwira anobati mawu ekyamutwala esieto kyaliki program eno kozi bagiyitadde ask era mbulabira ddala era ababuuza ku message waki ask atakitibwa bunkenke ask ekirawo ekankana etawo bunkenke bwebuli okwebaza moderator ekyatwala Robert Mawu okulaba muganda we banange otugenda bwetujja mu bibiina bino ebyenjawulo tekitujja kuba muganda era amakakasa nafunako ku mukisa okutuuka ku palamenti bayinza okweyuzayuza nga bali wali ku fulo
nebadde bwebafuka baki baluganda n'olwekyo tusagaanya ate tunyige lwasonga Nobert Mao oli wengulu munne era ddala kuki wa musaayi nga kimukakatako okugenda era munyeka akubadde nga waki ekibuzo nga tonagira ku kiroga ekyoyagala singa Nobert Mao yewadde Anita Amongi hanga yandibadde makyo politics ekyo kibuzo tokibuuza muntu mukyamu omusanji mudiremu senga Nobert Mao yewadde hanga Zaake yabadde makyo politics ku Nobert Mao kimanyi clarification nti weenaalemu naye nga ali makyo politics agenda maaso olunaku lweggulo twafunye okulonda emabegako nagamba abantu tisibuli wa NRM nti wa NRM eriyo ababaka nga bagira ku kaadi ya NRM naye nga ba opposition era tuludde nga tubalaba abamu baafukako ne balwego MPs eriyo ababaka abalina kaadi za NUP naye ng'omutima gwaki gwa NRM n'olwekyo saagala lwaki begedde NUP yokka ne Democratic Party ne FDC bulyo bala ekituleta nga tude mu kamera abantu ekituleta mu politics oba ekituleta mu politics ensonga zanjawulo era senga tutulano tubuuza kyekyakuta politics twanalebo okwezera no fena tuyina ensonga zanjawulo era ng'ensonga enkulu abamu okugaziya ku nfuna ya emirimu sikuweereza bantu information abasinga ekibaleeta kugaziya ku nsawo yaabwe era nkubadde nkakasa nti emirimu gyafa era singa kisoboka omusaala gwaba member of parliament ne gukendeera tuba millions 2 flat atujja kufuna abakulembeze abaki abatuufu naye buli ka benefit kali ku bantu abo era nange kennyini neonaleba okwezera nkakasa nti alina ebiruubiriro nti bweva kuwa kansala njagala meeya paka era singa tusobola okukebera emitima nobuuza ddala kyekyakuleeta erimu kuwa kansala abamu wetwali gabane tulina okuwangula eri ku disitulikiti bakansala bafuna millions 14 kakati naffe tugenda kati bafunye ze bafunye tetamanyi obameka bazeganda 11 abambaga kubona kamalaga tezaweze kakati omuntu aziwulidde atesimbawo nkakasa 226 agenda kujja mukano naye ng'ekimuli mu bwongo ze millions 11 ye bajjamu wabiri kubaza bajja kuba baziremesiza n'olwekyo nzira ku kulonda okwabadde okwaba speaker tukkirize akalulu kali kabadde secret ballot wadde nga president yabaddewo tekikugaana kuwandika gw'oyagala gwayaleeta kwaki naye ne mubannaffe bennyini aba opposition eri abadde bawagira ekitali kirigamba nti president alina okubaawo nabalola speaker etteeka liri open terimuziyiza omanyi abeera mugenyi wa parliament ekintu kyetteeka limanyi okunywezaamu naye lifuna akantu katono nyo weriteera kyekyo lwaki olina gwobuuziza ku ffe ba panelist nti kolamu nga teweze kolamu eyinza obutawerera ddala nga bantu beebulankanya era ojja kwekanga nga mu tteeka eryo eri akatono nti senga kinaagenda ebbanga eriwe nga beebulankanya kukolamu tewera wate tujja kulindirira nga kukolamu kola ki ajja kugamba twabayita ne tubakakasa nti mujje eno ensonga nkulu wabula ne batukola ki nebyebulankanya jjukira ne mukuyisa etteeka odifula etteeka pulezidenti wagala bisayiningako nerikoma palamenti neridolangano sayiningi singa likomawo yaddembe okuyisibwa oba emirundi 3 tuyoseyose abayiseemu bonna okulyamonge netayibwa balina n'amaaso era omugenzi wadde tanaziikibwa yakakasa aba opposition
kitongere enamba zokusobola okubiitinga bali eri yatulogera mutima mulungi mutima mulungi titutegomba kulungi kisoboka kati naye akimanyi tasobola kuweza namba nina kijanga kukubuuza sakikuza musomesa nsaba kikubuuze okutakibuza musomesa kisiza toluwenale just nkubuzanga ekyalagibwako amabaka ba NRM baministers wabadde mululu kyabadde ki tuzunye mu mulimu gwa bulijjo omuntu afudde kitalo ngenda si mululu kweyagaliza nkakasa nti ne mu ntebe y'omungi mungu wakuyitira omwami twahaizonaziwa modota akusobola buli wamu bwe tuli newebakaluukopangisa n'omukyala gwolina kakasa ayinza obutaweza wiiki ati bannamugamba azikambula ki kazirewo n'olwekyo okweyagaliza abasomi ba bayibuli atwala abakeeni ne abera tweyagaliza kwava dda si buli akaaba nti aba alumiddwa kafeera tugamba bambaabuuza kuki kumunyi kulabye banaatwala yali basudde n'olwekyo honorable speaker olwafa kwati sekikuba yasooka okuvaayo agamba ye alina obusobozi bwonna n'abalala ogwo omululu nkakasa nkakasa ne babeera baana buzadde olufa wati kabere mukya basooka kweka byabuteeka basooka ekyenjagala omanya kuba mululu kibaki eyo nkula yaffe bantu kyatutondebwa ekyongera okulaga nti si buli kimu kiteereddwa ekintu ekyo sina kiteekamu enali muwuka ne mu maka bwe tuzaalibwa kakasa information ozigaana tuzigaana ne mu maka okusaba otunuulire sijja kuba kyakulabirako naye abantu abamu akunavu abavuddewo ojja kulaba nti omulugulu gwatandikirawo nga ne mayita ekyali munju mu ntandikwa nagambye esinga okutwala abantu mu palamenti guba mugaati kati akagaati kaba keeyongeddemu ojeko ne palamenti ekikolwa ekyo kyonna newalabe nga baminisita abasinga balina neife mu gavumenti basinza okuvaayo ekyamazima uganda etuuse mu santi okubaako ne saavisi gyofuna oteeka okubaako omunene ava ewammwe kyokola buli muntu yeyagaliza ekifo ekyo ekyobwa sipiika kubanga sipiika abeera namba 3 mu nsi mu uganda kakati moderator kwebazanya akantu ako nti osose okatadde ku mmeeza naye bani tutunulire ensonga eyabaddewo nti etteeka lyabadde kiriya omugenzi twafiiriddwa honorable waffe naye etteeka ligamba ki ekiki ekirina osooka okukolebwa ate nekyo kimu naye n'ekirala ffe ngaaba NRM ebiina ebirala simanyi fe waffe buweereza tebasobola lyamendingawo oba buweereza oba amendinze mangi oba buweereza kijja minisita ekintu ekyo pulezidenti yafuddeyo yennyini n'akola statement n'agamba akubiriza ababaka ekintu ekyo bakiguse ekyokuteesa nti bwe tuba tufiiriddwa ne pulezidenti yasose okyogerako n'agamba tufubenga betusobola etteeka tubeere nti ebintu bisobola okutambula ng'ate tusooka kulinda ate kuyisaawo kino ng'ate omugenzi ensonga zino zirimu ebintu bibiri ekyamazima abakola etteeka lino baalikola n'ekigendererwa okubaako abantu bebasibira ebweru era emabegakaawo tulina etteeka lyetwalaga nga deputy speaker deputy speaker twalabakowawo olukiiko lwe yali talina kukubiriza nga speaker taliiwo oba nga tamuwadde lukisa netereezebwa naye kati obwayo bw'obuuza nti lwaki abantu bangi bavuganyizza biri ebintu bibiri ekisookera ddala bw'otavaayo kuvuganya ku ntebe ennene nguli wa NRM
Museveni takulaba kuwa kifuba era bavuganyiriza mu mbeera eyo kanveeyo Sekikubo n'atuuka n'okuba pulezidenti akaama oba okumulaajanira bannange nze navuganya ne kuli naye tewanga be navuganya nabo bonna wabawa kati ova ku kintu ekyo kirimu omululu n'abaganda baffe bali mu kkomera nga bakimanyi tebagenda sobola kuvuganya nabo balaga interest tubitubiri ebintu bibiri abaye naali mu baavuganya lwaki bo babi nga abopozisoni be bavuganya balungi etteeka bava akirizibwa okuvuganya kubeera nabo oli minisita kitegeeza kino kifo kirala si minisita bw'ovuganya ku kifo ekirala kati yabadde akugiriza teeka Enefic Media. The earthquake of Mungenke. There's a program which I can amass. Musemesa, so going in that chicken. Yes. Ensonga y'abaminisita okuvayo bayire minisita eri oba minisita ngateera mubakaina wakirira nkakasa nti akasente oba minisita bwebate mumumala bwandi mumaze naye ate nakutumanenye ekitono omuntu jakoma okubeera mu bukulembeze jakoma okusaasaanya weewaawo tubanenya ku kyebakoze okulwana mawulire okulaga nti basudde bwa minisita wabagala kifo ekyo nga balinga bagamba nti omukulu kiyabawa tebakisiima era kyo kyali kitono era kyenyinza okusaba abamemba of parliament singa parliament weda mukutula bweti basooke bakyuse oba baamendinga etteeka lino singa omuntu aba afuuka yesu bo bekwasa tteeka era kansala bwagambye netteeka era lyayolesezza obusiimufu bw'empisa kimu ngaffe mu Buganda ekyokubiri n'omululu nga mpuuzika nsaba etteeka likyusibwe neyanzeeke omusomesa kansali yagwa meeya addako dakiika emwemu wavuddeyo nobeera ngaogamba nti mu parliament mulimu opposition parties opposition yes FDC ne NUP oba ntandise bubi NUP ne FDC whatsoever naye njagala kubuuza mu DP temulimu opposition akati Democratic Party oba opposition leme kukibala nti ebibiina by'opposition mu Uganda however opposition etambulirako ebikola DP muyo nga yo eyinamu elements ezimu kuliriza katono era nakyogera nemabega kati tosobola kubuusabuusa integrity n'obumalirivu bw'amabuzi mu opposition nga mu ngeri y'emu bw'otasobola kubuusabuusa buweereza bwa honorable Lubayiga yensonga y'emu bw'otasobola kubuusabuusa Richard Sebamala. However, bwe tujja ne tutunuulira abantu abo n'obukulembeze bw'ekibiina kya DP era olaba nga abantu abo baawukanira ddala n'obukulembeze bwa DP kyebukola ki naye basigala ba DP ekituufu era yensonga lwaki olaba nti osobola okugamba nti omwami gundi bwe yafunye basaalirwa kuliko obwa DP obusatu kyekibeera n'ojja ne mu FDC. There are elements in FDC which are still true opposition leaders. Kyokka mu NUP temulimu bawadde Amongi basobola okubamu kitegeeza kankubuulire no kino kitegeeza ne NUP tetuukiridde mulimu n'aba elements ezimu mu NUP ezikyasobola okuba nga ekyamazima tezitambulamu naffe kubanga mpuliriza babawadde obwa RCC era kikiri kye nakugamba nti mwami Museveni obukulembeze bwa waggulu obwa NUP bwe bumulemye okugula agenda kutambulira ddala paka wansi ajja kugula ne bakansala ojja kulabako kansala ngafunye obwa RCC Amina neyanzaje kambuze ekibuuzo Nobati Mao senga yawadde Anita Amongi haka kyandibadde ki ate Nobati Mao bwamwahaga kingi
Robert Mawa adaininga kisoko kimenye na Zaake tyawadde Mungu kumuyozaayoza wanga kalugana waletekana okugwa ngabo wagambye nti babeera mu house beyusa wafuluma bakkiriziganyizza fene bwetwatusimyewo kandidate tukimanyi bulungi NRM n'ababaka yabadde yaki gwase Luganda wano wabaddengawo embeera wabaddewo wakati y'obuzaomanyiwaliwo kanzakuza bamuyangamba nti waliwo abantu gotalina nakusembeza kakunzizewo nga katalitusasira tulina basembeza kyewalayo mu paliamenti kitegeeza ki eri eggwanga kiraga nti NRM eri ku mulamwa kankubuza ekibuzo kyojjooba okufuna obulungi mu paliamenti abaitona bwe yafudde sipiika yatwalibwa Amerika njagala yogere ku malwaliro ga Uganda goli gajjali abanene amalwaliro ga Uganda obusobozi gabulina naye ku guno omulundi minisita yabadde akinyonyola bwe yavuddeyo n'akinyonyola kyendeeta nti ku guno omulundi yakinyonyodde bulungi era bannayuganda bakiwulidde yagambye nti waliwo emitendera gya tekinologi obulwadde bwa omugenzi kati bannayuganda batasobola kulinyisibwa na no nja sigala nnemera ku kiko naye omuntu yenna bwe babanga bamututte wabweru w'eggwanga si mutima tebaba batutte mutima mubi ekyo kyonsuubira tekiri mu nsi olw'ensonga amaliro g'eggwanga gabeera fine naye atwalibwa modulator wano wetulina deputena speaker yafudde wano Uganda naye ng'alina death certificate ng'omulambo ogujja wano mu Uganda alina death certificate bakiririza pozikabwenti nga amalwaliro g'Uganda malungi amalwaliro g'Uganda malungi nnyo gawulira ddala bulungi amalwaliro g'eggwanga Uganda lwaki abanene bajjanjabibwa bweru ensonga ziringa 3 edakiika emu eyalizimbye amalwaliro si ensonga ye naye nga bendi musajja muganda kankiyise mu lugero wane waffe mu Buganda omujjananyina ne baba wampisa ate tebabuwa busika nze nteesa wambadde omukisa mpa kyansi nteese mukama wange mpa kyansi mbawa wabatumiriza obubaka oyagala nnyonnyole kimukama wange njagala yogera ku malwaliro nkubuza ekibuzo kiki lwaki abanene batwalibwa ebweru saagala totekemu kino totekemu kino lwaki abanene batwalibwa ebweru eddwaliro lyeruba wamwalira sente zaweebwa mugwira ne zibbibwa nga batugende bagenteekamu ebyuma ebikozesebwa era ebyomutindo emulago mwalabye batera na bumbi na bumbi bwe yabbye minisita w'ebyobulamu madamu Acholi ebizimbe byakazimba yetabimanyi namuwe kimu bibiri oyagala mbimenyere wano sijja bimenya kubanga olw'obudde ojja kunsalako nga sinnamalayo wano lwaki baminisita abakungu ba gavumenti nga mulimu ne sipiika lwaki bajanjabirwa bweru wano tewali byabujjanjabi byafa byaggwawo byasaanawo olw'ensonga abatukulembera si bakulembeze bafuzi bajja kubba kutta na kunyaga nga sitaani nsaba nnyo olusutereezeemu bwebabuza ekibuuzo kirungi kyoboddamu abatuuliza ennyumba yange bafuna ensonga y'eddwaliro amalwaliro gaffe kiki apozi ebiseera ebisinga ate bwe mpuliriza sente nga mukama wange
kansala agamba ati oyo wagenze mwendale tukkirize nti abantu bano baba babitiibwa weewaawo maliro gaffe si malungi njagala otandikira nti baba babitiibwa era nga agwana okulabirirwa okusingako maliro gaffe go si malungi agamu weewo tulina omuwaka private amalungiko era nga nkakasa honalebo wange kwese singa alwala agenda mwaka amalungi ewa Uganda naye ate naye bwagenda mu palamenti mungu namustraight ensimbi neziwe naye bwanalwala kulwekitiibwa kyanaaba nakyo nga NUP eri mu mitambo ekyo si kyekikulu kuba ne bahonereko Zaake bazze balwala ne bagenda bweyalwaki wano tetusobola ekintu kyangu nnyo abantu bwe bayimirira mu Seattle ne beekalakaasa bali beekalakaasa ensonga emu Jacob Oulanya otugamba bulijjo nga musomesa bwatugambye nti amalwaliro ge waffe malungi nnyo kyekikulesa okufiira eno genda ofiire malungi amaliro gaffe gandibadde malungi agenda buli kimu nkakasa nti abakulembeze bandigenze nga teri yali mukulembeze kyajja mu Uganda age Uganda tegatuse nnyo kukutendera tukkirize si malwaliro gokka moderator si malwaliro gokka bintu bingi Uganda tetunulira malwaliro gokka bintu bingi byonna byonna naye tugenda oba mu byamizanyo oba byaki byonna Uganda si ennungi ekyezimbabwe abanene okutwala wanjawulo okusinga ku buli buli wano omaliriza neyanzegesa information musomesa